Tata waffe alina omukyala w'empeta omukulu ne kubaako ne namba 2 namba 3 yali maama kati maama ye yaleeta eddiini mu kika bonna balokoke ye yalokola taata n'abakazi be kati Katonda n'amugamba nti obufumbo bw'oyingiridde si bubwo awo si wenkwagala naye nga maze tuzaalayo abaana 6 maama waffe yatuleka tuli bato maama ekyamunobya nga buli wakola emirimu gyonna Katonda gikuba kibooko ng'omanye okusiba mu katale ng'otunda omunnyo naye nga teri muntu agenda kugukugulako nga kituukiriza ki kye bamugamba obufumbo si bubwo nga Katonda gy'anaamulabikira mu kirooto n'amugamba obufumbo bw'oliko si bubwo ngenda kumala kuttayo omwana n'alemerako naye nga talina kugambye Katonda yamugamba ngenda kumala kutta omwana gw'osinga okwagala namumulaga mu kirooto maama n'agamba nfaaki okufiira omwana wange n'aloba nate nze omwana owange yambuulirira omumeze obwebindu atuke n'okujja ogola okuba yakufudde kyoli obudde buno omwana owange amanye ekigambo maama kubanga bayibuli bwagisoma nti tyanga kitaawo otyenga n'ennyoko omwana owange awuliriza omwana owange ye muntu gwentambula n'ensiba eyo n'ensanga ewaka nga wayonjo akola n'emirimu akola bulungi emirimu ate mubuulizi wa njira agenda kukubo n'abuulira ayinza okujja n'emitwalo 3 2 umutwalo 5 n'omubuuza nti maama mbuulidde enjiri ku kkubo buli omu n'ampa ssente. Export TV to the world. Nkulamusizza munnayuganda omulungi n'enkwebaza emirungi gy'otuusaako engalo amanyi omwana soda abe yakwata kamera oli ku Export TV, YouTube, Instagram, TikTok ne Twitter nate tuzze tubeeko ensonga zetuwayamu ne Love Mass bane Love Mass w'ennaku zino yakyuka mutuula nga mulinga abali mu kifo ekiri executive naye luli eri nga Masse omuntu nako nolaba omuntu omutankuufu mu buufu obwo bwennyini twakoze n'aba El Shaddai Money Service International ennamba zaabwe ziri awo nzize mbayimba ennamba zaabwe ziri awo ba inboxing ensonga zitambule malidadi sana Dina alina kyagamba bampita Kibuuka Diana CEO wa Dina Media ndi wano ne Love Mass bakuyita gwe weyitaani neyita mama Nakayi banjawulo wama Love Mass embuliza kubakulaba ku Expo abatulaba ku Export TV mbagala nnyo era mbalamusizaako mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu naye ekyo Love Mass wange obalamusiza dino gwokawulidde nkawulidde abalamusizaako mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu walokoka ddi maama kuva dda ndi mulokole lwakuba nti bagamba omuganga teyeeganga kubanga nze nagenda okuzaalibwa nga ewaka kyaki yatulera bayizawe kyaki ewaka yatulera yeddiini Abiba gy'ayina yes ffe tuli balokole mama wange musumba dadi wange musumba kati gwe yali endiga eyabula bayizawe ndowooza mu kika kyaffe nze endiga eyabula abalala togenda basanga nga bayisa abantu omukyalo omu yavaayo n'agamba nti kapa ezaala abaana nga bangi naye ne muvaamu omuyaayo ogu naye nsaba oba kikuba no bayizawe nakolako obuyaayo naye mukama kyemwebaza Katonda ono tantuusangako ku kkubo nti neetunde naye nazanyako kaliyoke ng'omuzannya wa Love Mass nali mu kibiina kye bayita Queen Dance awe kirina teete mbeera kye yakusindikiriza ogende mu kaliyoke Love Mass kuba wali okyali muto nsuubira nga tonnazaala ku mwana banange kambabuulire tusigamba nti oba embeera oba ki anyway twali mu mbeera mbi kubanga mama wange yali ayawukanye ne daddi mama wange nnyo Katonda yamulabikira nnyo n'amulemesa obufumbo nze bayiza nali ngamba nedda mama olimba Katonda kyo yakulemesa obufumbo naye mama wange waliwo taata waffe alina omukyala w'empeta omukulu ne kubaako ne namba 2 namba 3 yali maama kati maama ye yaleeta eddiini mu kika bonna balokoke ye yalokola taata n'abakazi be kati Katonda n'amugamba nti obufumbo bw'oyingiridde si bubwo awo si wenkwagala naye nga maze tuzaalayo abaana 6 maama waffe yatuleka tuli bato maama ekyamunobya nga buli wakola emirimu gyonna Katonda gikuba kibooko ng'omanye okusiba mu katale ng'otunda omunnyo naye nga teri muntu agenda kugukugulako nga kituukiriza ki kye bamugamba obufumbo si bubwo nga Katonda gy'anaamulabikira mu kirooto n'amugamba obufumbo bw'oliko si bubwo ngenda kumala kuttayo omwana n'alemerako naye nga talina kugambye Katonda yamugamba ngenda kumala kutta omwana gw'osinga okwagala namumulaga mu kirooto maama n'agamba nfaaki okufiira omwana wange n'aloba omwana oyo yamugambako oyo ali mwana kyoyo yali brother waffe because taata okuwasa yali anoonya mukazi anamuzaalira abaana abalenzi brother mwe ye muto ye mukulu ye gwe yasookerako
step maza oyo wakati alyoka nga wabimanye bya ba step maza dadi waffe mu kusooka bwe yawasa oyo mukyalo w'empeta bamaliriza nga tamuzaalidde mwana mulenzi nagamba kanfuneyo oko omukazi omulala nzaalire ki omusika n'owokubira omukyalo oyo teyazaala mwana mulenzi kyekyamuwasiza namba 3 era nze taata wange simunenya kuwasa era ye yali musanyufu ng'alaba ono gwafunye amuwadde ekirooto kye anti kati maama wange olwatuuka wapatta anti maama wange muganda olwatuuka mu bufumbo wapatta nga mukazi omuganda akubawo ezadde lyakyana kirenzi nakyo kirungi nga gwe kirenzi kirungi nnyo baidhawo maama waffe muganda naye mulungi nnyo era osanga omukazi omuganda ne bagamba bamirengo olabika bulungi olinga abanyarwanda yes n'abaganda balungi tuli balungi yatolaba nange ekyokulabirako sinze kale ate nga gwe toli mune obuyindwa bwamwe bufaanagana masa totandika fire nze bampita ndawula Daniel neddira mpologoma kibuka mweddira tweddira ndiga njawulo nnene ye masa tebeddira nga lwaki tetweddira neddira akanyonyi akasanke nakoze omwami jo interview nangamba yabadde mukyala nangamba yeddira munyenye mwezi bana nabadde surprise babyeddira abantu beeyo balabika nangamba neddira mwezi nangamba can it happen ffe tweddira muziro gwaffe gwe tutasobola kwagala nti taata wange bwaba nawe olina taata wo nga tweddira omuziro gwe gumu so akufumbirwa naye nnyoko aba yeddira omuziro gwe gumu ne mange nzondya nga lwaki ffe waffe byo temuziza side eya maama ndi maama tetuziza agaagala okulya we gakanudde amaaso tuli ku Gladiator Paradise esangibwa masanafu dduka mbiro akafo kalungi laavu masa kalungi bambi kayoyote bulungi balinawo swimming pool bazanyirawo ebikonde balinawo zigemu abaana mubaleete bazanye ku gemu ndidde ne ku nkoko yaabwe gyoguze ng'ewoomagulidde emmere ya wano nungi ebyokulya byawo birungi nnyo ate kyena baagalako barespectinga nnyo abasiraamu emmere eyeetaza abasiraamu wano teriiwo laavu mase tugende ku mulamwa we twakola sitole ya Abiba yali nungi abasinga ne basiima naye eri abavuddeyo ne bagamba lwaki waleese abaana mu kamera bajjeemu kikyoyinza okyogerako babadde baagala mbaleete magombe geyeena simandoza kibuuzo kyabwe bale bagundi mutujjako akajjanja simwe baatuzaalira abaana ne gavumenti ebayinako obuyinza tenavayo kungamba nti lwaki oteeka abaana mu kamera no because abaana bano webakumira mu kamera nga boogera ebintu eby'omugaso kiyamba n'eggwanga bato bannaabwe ne bakula nga bamanyi omusingi because nze omwana owange ayigiriza bangi nnyo abaana bangi abali eyo nga bajooga bazadde baabwe naye omwana owange bagamba nti tebajooga bamaama naye ku bigambo bya muwalawo si baana bato bayigiriza ayigiriza n'abantu abakulu kankitwale nti alinga nasenga naye ate si yayogera omwoyo omutukuvu ya mulimu omutwalira mu bitinga bibiri musumba ate omutwalira mu kitinga ekyassenga kubanga ebigambo bya Habiba birungamya omuntu nze yandungamiza ate n'okusinga maama wange gwe nasanga nga musumba naye ate nze omwana owange yambuulirira omumeze obwebindu atuke n'okujooga olw'okuba yakufudde kyoli obudde buno omwana owange amanye ekigambo maama kubanga bayibuli bwagisoma nti tyanga kitaawo otyenga n'ennyoko omwana owange awuliriza omwana owange ye muntu gwentambula n'ensiba eyo n'ensanga ewaka nga wayonjo akola bulungi emirimu ate mubuulizi wa njira agenda kukubo n'abuulira ayinza okujja n'emitwalo 3 2 umutwalo 5 n'omubuuza nti maama mbuulidde enjiri ku kkubo buli omu nampa sente naye maama genda oguleko enkota y'ettooke netulya nze nyimiridde ku mwana oyo gwe mugamba omwana abasinga kasaafu na sente ng'akwaga maama angulira mu kiddole maama angulira mu yagamba omwana owange akimanyi bulungi nti maama we nze maama nze taata kugamba toyirwedde mujja mu kamera nga bwe bagambye sisobola mujjamu waliwo n'omukyalo omu ayina akaana akato bamugambye omwana mujje mu kamera yabagambye sijja mujjamu ffe tesobola kujjamu baana baffe mu kamera singa baba boogera ebikyamu tuba tusobola obbajjamu naye abaana babanga bakola kontenti wa kubanga guno omulembe koganeko okkirize nobwena ojja omwana mu kamera nga wakonooneka era agenda kuswaza mu lujjudde lw'abantu emabbali so kitegeeza nti omwana bw'abeera mu kamera agenda kumakinga sure naye no vidiyo nze olaba omwana owange mukozesa nnyo oluusi mukozesa vidiyo zino ez'ennyimba z'ensi naye nze nkubulya mala musu n'amatamu ogikola aba tayagala ayagala nnyimba za ddiini zokka era gamba maama nedda nze sigenda giswa naye amugamba zina kuno kwe tujja sente z'okulya naye nga aba tayagala kitegeeza mugezi nnyo ate awuliriramu Katonda amuwuliriramu emirembe
nawe wali bwotyo ngo amagezi atwala kuga maama we oba omwana Katonda yamukuwanga kirabo? Nze Katonda yampa omwana yonge ekirabo naye ate nange nali mugezi bayizawo mu buto. Naye kati waliwo ebintu byotuukamu ng'okuze n'ofuna bakiwajji ne bakuwabya naye obyejjamu weka. Kati waliwo nga bano abagamba nti munange olaba nti ye nze ndiwo okuvuma abantu kubanga omutwe gwange guliko depression, bagiyita depression. N'olusungu ogenda oterera tokyakubanga anjigiriza. Yes, of course anjigiriza. Naye teri muntu wano alina depression. Ebyo bagamba ngu nona alina depression babalimba. Kiki? Nze ntuula naye mumanyi. Teba depression. Niba ddalu kulemera ngu for you page abeere nnyo ku for you page. Ngu yabeerewo nga yatusinga ku media. Nga yalina following. Taisobola kubeera na following nange mwenyine yamusanga nze doni namusanga wonga ina following ya mitwalo 8. Naye kati ne mitwalo 29 gikyaganya owera. Gwe wajja luvannyuma n'omuyitamu. Kitegeeza abantu gemaanyi banjagala. Obudde obwavuma n'omukiro vuma. Ate nze wena vuma by the way banzijjako following. Abaana baani unfollowing. Wasinzira ku kino ogamba akampumuze ebintu by'okuvuma abantu nkooye. Bible egamba kyosiga kyokungula. Nagenda okulaba ng'ensigo gyensigamu ayinza okulondoola abaana bange. N'oba ng'ovudde mu bulamu bw'ensi eno omwana wo n'abulwa wanywa amazzi. Yes, maama we yatukolanga bw'ati, maama we yatukolanga bw'ati. Munsonyiwe ngenda kukaba ekintu ekyo nakirowoozaako ne ngamba ffe tutambulira ku booda oyinza okugwa accident ne wabulawo n'ayamba omwana wo. Ne ntuula wamu ne nfumitirizaamu. Nengamba abantu bangi babayambidde wano ku media. Nenza abantu bandaba nyina abaana bagana okunyamba. Ebyo mugamba ngu mama Fina ayamba naye tayamba buli omu. Nze mbeera gye nalimu mama Fina singa yali wa kunyamba yandinyambye. Naye ate simunenya osanga munaye nyina ngebye nakola osanga naye nebimukoserezaamu ebimunyiiza. Ate mama Fina si yayamba wano ku media kuliko abantu abayamba wano mu Uganda waliwo abantu abasinga mama Fina. Nze abantu abanyamba tebabeera na mu kamera. Era kyova nakyawa kamera. Omuntu akuweera mu kamera muganda wange bwe muva mu kamera so okugamba eze5 zenkuwadde nze za 3. Naye ng'ate mwe muno musigadde mugamba bamuwadde sente. Nga tugenda tumutendereza. Bwe mugenda mu mutenda nze ekyo nakirabako nze nyina yampa sente n'amala n'angamba zimpi. Nazikujjako behind the camera. Ensi bwetyo Uganda bwe tutwala naye tunyweze. Ravumase omwana ono wadde boogera naye nze sofa nganze what I can advise omwana mugezi era ebigambo byayogera biwabula. Kyemmanyi olwedde otandise ofuna ku bibala by'oyo omwana tunyumizeeko ebimu ku byo kuba nina akajozi ke nnamula byayambadde ne sitategeera. Ebibala by'ono omwana abantu bayize we bamwagala. Bankubira esimu ne bagamba Ravumase omwana oyo twandimuwadde obulango naye tukyakutyamu. Ne mbasuubiza omwana wange mumuwa obulango ajja bakolera bulungi because mugezigezi kati waliwo nga Angel Baby Jerry batunda ebizigo by'abaana. Naye oyo omukyala bulijjo gwengulako ebizigo byabo aba yali tanampa lukusa kubanga ate mulangira. Nenze nagendangayo nga customer oba nga client. So ebizigo bye birungi nnyo abitunda mitwalo 5 ka package kaba ka package k'abaana akwirako oil sabuni n'ekizigo. Bizigo birungi nnyo omwana tosobola kubeera na mbalabe olususu lulabika bulungi ng'abaana bange. So ali awo mu tawuni atunda by'abaana n'abantu abakulu. Gisaawe nambala mu maaso obwogirina kuba omuntu ng'oyo kuba nina kye nayogeddeko ebisho gye twakola n'omwana oli nti oyo omwana bw'omuwa emirimu bingi by'oba osevinze Ravumase n'okumutwala okukola emirimu egyandibadde gyesitaze emyaka gye aba tasobola gikola. So oyo omukyala muzira nnyo soma ennamba ye. Angel Baby Jerry enamba ye 0755 11 63 05. Gwamwetaaze alina ebizigo ebirungi by the way eby'abantu abakulu era abijja Nigeria gye yasomera ebizigo bye bambi. Oyinza okutunyonnyola nti oba byerusa ayina ebyabeerusa ayina ebyanakyo akola ipsi and bams asala embuto naye nga ebyo si byenkolako because nange nyina ebizigo ebyange nganze benkolera benasooka nenekenenya bakola bulungi nze by the way mundaba nze sagala nnyo langa bintu nga tebikola. Nze era ebizigo ebyo okunzikiriza abaana batandika okukola akalango mmaze okubyesiigira emyezi egyo abaana bange nga babyesiigira emyezi 2.
kubanga nagamba nze nyina following nja kuvaayo nkuba akalango k'ebizigo abazadde bagende bagulire abaana baabwe ebizigo bibayise bubi soka bisooke bikole ki bikole ku bange kati olaba oyo muddugavu waliya ayina ekike n'oyo omweru ayina ekike batabula okusinziira ku sikini y'omwana wo no bwafaanana tebyerusa no omwana asigala mu kala ye bw'aba mweru agenda asigala mu kala ye bw'aba muddugavu agenda asigala mu buddugavu bwe naye ng'atangaala alabika bulungi ng'abaana bange bayiza nze abaana bange balabika bulungi nnyo ku midiya kuno bayiza waliyo omukyala eyateekayo omwana we donasiyo eyo golaba yateekayo omwana nentunuulira komenti ze baali bavuma omwana we amaziga gampitamu Love Mase obadde okimanyi nti enneeyisa gye weeyisaamu eri abantu newoteekayo omwana wo nga talabika bulungi olw'ensonga nti obadde weeyisa eri abantu omuntu ajja kuvaayo awaana omwana wo olw'enneeyisa gye weeyisaamu n'abantu okikkiriza nkikiriza nze kusinziira komenti zendabamu mu baana bange wabula neebaza katonda abantu banjagala ate nze nyina ba followers abajja mu inbox nagamba Mase wano oyiseewo wano si we tukwagala obeere ffe twagala obeere oli Mase kati wasanga ng'olina obusungu ng'odde eri twala eri muleke kwefuula basenga bange mugende mubuulirire ekika kyewammwe ebyo bikiwajja ebyo bane mbasaba tuve mu bintu by'okuvuma abantu. Love Mase yakyuse era obudde buno alina moral authority emukkiriza okwogera ku nsonga endala ng'ez'amakulu. Love Mase waliwo omukyala bamuyita Evelyn Ragu abasinga oluyimba lwe mumujjukirako ogumanga n'enjala yo n'okomawo n'oli ewaka. Omumanyi omukyala oyo n'embeera gy'alimu obudde buno? Bambi omukyala oyo mumanyi nnyo n'embeera gy'alimu njiraba naye obuteesobola kibi. Seesobola nganze naye nsaba omuntu yenna ng'amanyi waali. Akatono kendina munyambe mu muntu sekwati sinange mutwalire pastor wange omwana ono amusabireko. Oyinza osanga nga Katonda yanaza obulamu bwe obanga Katonda agenda kulongoosa amakubo ge. Kituufu. Kubanga bw'omutunuulira embeera ye mbi ne waali ssaawa zino. Nalabye Spice Diana yagenze naye kuba naye ekifaananyi abantu ne bayombesa Spice Diana. Manyi okwo ku media kuliko abantu ab'emitima emibi abalina emitima egya sitaani egyefutwa. Naye nga gwe tosaana agenda olabe Evelyn Ndagu olabe embeera gy'alimu naye muno agenze ebifaananyi bino bitulaga okulaga abantu nti omuntu wamwe waatuuse atagenda kusobola kutuuka waali asobola at least yes osobola omulabira ku ssimu. Spice Diana mu kuseka kwe walabye nga Evelyn Ndagu yabadde aseka naye ng'amanyi talina. Kitegeeza babadde mu kaseera kali ak'okwagala bambi amusanyuse nti weetuli tusobola okubeererawo n'amugamba kaserefi mami oba okitegeera kati mwaba midiya mmwe mugenda kufaanira gakoli embeera Evelyn Ndagu gy'alimu tekyali yakweka. Bayizawo waliwo embeera gy'otuukamu nga teyali yakweka nga niwe bakweyambula mu bantu ng'olina guma buli omu akutunuleko. Kati embeera gy'alimu essaawa naye nze nsaba Katonda w'ekisaala okuva eri amuwonye mu buli nsonda ya ggwanga ndowooza mu buli amumanyi yeetaaga omuweereza ku ssaala. Kansooke nsabire Evelyn Ndagu. Ayi kitange Katonda omwesigwa Katonda wa Isaaka ne Yakobo leeta omukyalo oyo mu maaso go Mukama. Sooka kwenennyerwa ebibi byange Mukama wansi w'omukono ogwo Mukama sinza atuukiridde naye kitango osobola okunsangula Mukama n'onaazaako ebizibu byendina n'onaazaako empisa embi Mukama n'oyerekeza omukono ogwo owa Evelyn Ndagu Mukama. Taata nkusaba omusaasire byamusobako si lw'amaanyi gaffe Mukama naye lw'amaanyi go kubanga okyamukuumye kitange. Bangi bafa accident nga tebalaamye naye ate Evelyn Ndagu akyaliwo kyasobola okunyumyako n'omwana we Mukama. Oyina ensonga Mukama lwaki akyaliwo kitange tukakana wansi w'omukono gwo nga tumuteeka mu maaso go Mukama. Gwe yazuukusa Laazaalo Mukama kitange omwoyo omutukuvu z'obulamu bwa Evelyn Ndagu Mukama taata osobola okumugyamu ensigo enfu n'oteekamu endamu kubanga Mukama taata wagamba nti musabe muliweebwa mukonkone mulirwawo Mukama. Taata ebyo bye watugamba okusaba taata bye biriwa ebigenda otwebwa Mukama. Tukakanye wansi w'omukono gwe nga tukusaba nti Mukama ebyo bye watugamba nti tusabe Mukama oli bituwa Mukama tuwe amaanyi otuwe obwongo n'okutegeera okyuse ensigo ya Evelyn Mukama omuteekemu endamu. Kitange tomubonereza wabanga alina kye yasoba Mukama
musonyiwe obutali butuukirivu bwe Mukama. Wagamba Luka 10:19 Mukama mbawadde amaanyi n'obuyinza okulinnya ku njaba z'emisota n'emisota emikambwe. Mukama nga ndagira emizimu n'emisambwe gimuliko gife mu linnya lya Yesu Kristo Omwana wa Katonda omulamu. Mukama Taata ez'ensigo endwadde Mukama Taata tuzisiba n'omuliro gwo Mukama. Tusindika mu nsenyi enkalu Mukama. Tusindika mu malungu omuliro Mukama Kitange biseguke bimuveeko mu linnya lya Yesu Kristo Omwana wa Katonda omulamu. Leka azibwe bujja Mukama Kitange. Leka alabe amaanyi go Kitange. Mukama tomuzikiriza. Kubanga Taata osobola okukyusa obulamu bwe. Weewaawo waliwo abalina ssente naye ssente tezikyakola. Gwe asobola okukola kubanga gwe musawo waffe Kitange. Omwoyo mutukuvu tukwetaaga ku lwa Evelyn Ndagu. Tusabye nga tuyitira mu linnya lyo Mukama. Leka emigwe gya kukuba Mukama. Leka omusaayi gwe gwayiwa Mukama ku musalaba. Leka gunaze Evelyn Ndagu. Weebale Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Tereza Mase Katonda ali mu kuva dda. Mase naawe oliko ekirabo ekyokusaba kuba okusaba kirabo. Nze nsobola obuulira enjiri nsobola okusaba naye midi eno njevuma yakuvuga speed yanvuga speed njevuma ya Saudi yeddungu ate bayizawe namwe nafe abasaba n'osaba n'okwata emizimu gyonna give mu nsi gigende mu malungu mu nsenyi eyaka n'omuliro kyonka ate n'olinnya n'ogenda mu ddungu n'ogisanga gye wagisindika namwe bapasita mulekeraawo singa terwagisindika mu malungu bajokya mu linnya lya Yesu Kristo Omwana wa Katonda omulamu gigende mu nnyanja eyakanga n'ate era nayo gisindikira abavubi. Simanye eri akategedde nga bwe kategedde ensi z'Abawalabu za malungu kyokka bwe gisindika emizimu gye tusindika amajini n'emisambwa ate gye musindika abaana bwe tutuuka eri ne gitukozesa ne gitwambala. Basawo ne banyabo nze ngenda beerekereza Love Mase bwato bwagambye ensonga ze akazigo bakayita Angel Baby Jerry. Fe tugenda kayisaawo si mubi kakoze omulimu gwa amaanyi nnyo mu Namatovu Abiba. Right now abeetaga ebizigo eby'abantu abakulu ebirungi inbox me. Ya namba za Love Mase noza Twina bridals ku TikTok kweli? Yes, eri ku TikTok ku bio wagulu gikebereko noonyako tujja kuwa ekizigo ekirungi twambaza abagole tusiiga enjala tukukolako olususu tukola steaming jangu mu inbox yange ku bbeeyi nsekonseko tujja kuba tukulongoza. Okwata amasimu baserebu abamu temukwata amasimu. Nze ngakwata nze siri serebu. Okwata saawa mmeka? Nze si bayita nze omusajja gwendina antegeera ate nange mutegeera. Anti baserebu mba ne message nga nyingi kati gyoyagalamu gyowerobozaamu era gyo. No, eba business ene eba business nyine esimu ya business. Amasimu gakola sana. Kuva ku macha mpaka sawa 5 gw'ekiro gwe sawa mukaga tonkubira nange baba bampweweeta. Basebo ne banyabo katuve wane no amanya mbadde omwana soda abe yakute kamera Export TV mukama abatukumi. Export TV to the world.